naye yayagala okusaba kasente keke yateresanga ewaka back home kati ng'akawani ng'akawa maama we mu kwagala okukasaba maama we nga sente tewali wadde ennusu ekiki 10 maama we yali omwoyo omuwala yali yagamba maama we yawulira luli olugambo nti genda ogyeyo abaki abaana bange maama ye n'agaana ye ng'amugamba kimu gwe beera eyo kola kaakati olaba amaka go goonoonese bwona dde eno n'abeerawa amusindikiriza abeere ku kyeyaleme kukola ki kuddayo n'amugamba kati wuuyo okuze wano ewange tokyajjaawo ewakaawo omusajja bino ne biki webeera eyo owa kuki ku kyeyo ebyabazadde abamu si bonna abamu kuba si buli omuntu bw'atyo kuba ezo stories zibeerawo ku baana bangi olina agamba nti muzadde wange yalya ssente zange biki abamu ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nzija okukimira mu omukyala muleetera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 524 6 8 noti 778 eyo enamba gicontactinge wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakukumira ku mutindo asigadde Tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo tutandikire ddala awo oli otya maama gibulungi mukwano oli otya leero wali opadde program ya wiki eri ewedde nakulinda nali bize emirimu gyano gitegeera jakwatamuko naye kutwaliza wamu oli otya oyota naye abaana muyiribye tulina okukola alhamdulillah mwebalire ddala kukola akulemezaamu amiina endogo wenna atulaba ali ku Nyondo Media yenze Rosette era bulijjo nga wembagamba nti tujja n'abantu ab'enjawulo ne tuba nga ate tusharinga stories ez'enjawulo stories ezo ziba zikuyamba zikuwa ekyokuyiga zigattako zikuyamba mu ngeri emu oba endala so n'olwaleero uno mukwano gwange gwenze naye kuva dda yali yampa program nagamba tujja kukolayo ka story bwe kati ne bwe kati oba oli awo kasobola okuyambako omuntu omulala yenna ali eyo eyakajja ku kyeyo eyajja ku kyeyo asuubira okujja n'alisindikayo omwana we atisi alimubuulira nti munnange kino kisobola okubeerawo nakiri beera mwegendereza bwoti ne bwoti aya basi tugende mu maaso impitibwa Becky lyerinnya lyange lyenkozesa mpangalira mu ggwanga ery'e Dubai nina omukyala mukwano gwange yali alibeera ku kizimbe nga kiriraanye gye mpangalira omukyala oyo yali atunda ng'akola bya busuubuzi ng'era wobimanyi ebyewaffe wano e Dubai ng'ayiribamuko nga tukolagana we tutyo ng'abeera ng'anguza ebintu ne tufuuka ab'emikwano bintu nga ki byatunda emmere eyaffe ey'ewako gimanyi Uganda matooke bisibisi kati lwali lumu naŋŋamba naye Becky nina bye njagala okukola ki okuyitiramuko ne mugamba it's okay nja kuwa time tunyumyemuko obimpitiremu naŋŋamba nava e Uganda nali mukyala mukimufumbo nalina omwami wange twalina abaana 2 ne tuteesa ng'era wobimanyi kuba bangi wano we bali nga bafumbo ninga bateesa n'omwami we nti oba kaŋŋende enkole
tubeeko kitwongera ku famire yaffe. N'agamba nti n'akola ki, najja naye mu kujja yajjira ku direct employment ng'agenda kukolera abawalabu abawano. Najja n'agenda mu kutuuka mu kiyumba ne bamumma visa n'abakolera okumala emyezi nga 6. Yajjira ku direct employment? Kisoboka, osobola okufuna agenti n'akonectinga n'omuwalabu ne bakolera visa okuva e Kampala nga togenda kugamba nti oba kanzije oba ngende mu partition oba ngende mu bed space inyoonye omulimu nga tojjidde ku visa. Ate wagenda mu kiyumba ate ne bamumma visa mu kiyumba ate? Bwe yatuuka mu kiyumba ne bamumma visa. Kati sibitegedde. Yajjira ku direct employment? Yes. Visa? Yes. Ate natuuka mu kiyumba ate ne bamumma visa? Ate kati wojjira ku direct employment of course nti wojja n'otuuka wano muba mulina okukola medical. Kati tukiyita direct employment nti n'olw'okuba w'otuuka wano obeera togenda kunoonya muki mulimu gw'ojja omulimu gwe weeguli naye kati abo abawalabu kye bakola bakuteeramu ka visit visa n'ojja n'otuuka ka e-visa. Okay, employment naye ng'ojjira ku e-visa? Yes. Kubanga tubakuwa okay, kitegedde tubakuwera ddala visa ya employment kubanga oba ojjidde kale ebaba bagitatiza process yaayo ne bakuwa e-visa gy'ojjirako kubanga oba tunakola medical okola ki ku approving bakuwa visa okutegedde. Then kati tebagiprocesinga kugimaliriza? Bagimaliriza ng'otuusewo wano nga bakutuute ku medical kubanga baba balina okutwala ku musaayi. Kituufu. Afumita emboozi. Baba balina okutwala ku musaayi. Najja n'atuuka n'agenda. Olwatuuka eri ku mulimu ne bamwefuulira ne bamumma visa n'abakolera okumala ebbanga visa gye yakomako? Gye yakomako n'abakolera okumala ebbanga nga bamugamba nti nno n'atuuka n'abagamba nga tetugenda ku musaayi nga bamubuzaabuza n'atuuka omuwala n'akola ki? Olwo ye yali amanyi process ya gundi ya employment visa oba bali bamuliiriddemu kuba yamanya atya nti nyina ogenda ku musaayi biprocessinge? Abeera akimanyi kuba aba yali atambulako. Baba atambulako? Kubanga abaana abasinga okujja wano abamu bagendako e Jordan, bagendako e Saudi. Kati n'akola ki? Yalaba like tebamalayo process ya visa n'ababuuza. Kati naye mwegyo emyezi yakola bamusasulanga akasente ke ng'akaterese wa? Ng'akaterese e Uganda. Akateresa ani? Ng'akateresa maama we. N'abakolera okumala ng'emyezi 6 ng'akasente akakola ki? Akaweerezaayo kubako baakamuwanga wadde visa baagimumma. N'abanga akola ki? Nga gyekali. Bamusasula akasente ke buli mwezi. Olwo ng'akolera mmeka? Yali akolera nnusu 200. 200 kekamu 2. Kekamu n'emitwalo 2. Then kati yatuuka n'awulira nga yeekyaye ng'akooye n'ayagala afulumeko wabweru yeeteeremu visa ye afune ku mirimu egy'abaforeina kuba wano waliwo be bayita abaforeina abafuna akasente basasula akasente akalungi. Osobola n'omusanga nga kuwa 3,000 ze miliyoni 3 eze Uganda kuwa 2,000 kamukitundu ate oluusi nga ne visa agikuwadde kuba bangi ng'akuwa 3.5 ng'akuwa ne visa. Then kati kye yayagala yo okukola. Ne bagamba abafunayo tebatera kugaba visa? Bagaba. Mulimu abagaba? Bazigabira ddala. Ng'era w'omanya ebyensi. It depends on your luck. It depends on your luck. N'omuntu gw'obeera osanze. Okopi kyenkanawa oba mugaga kyenkanawa ku mutima. Kuba visa bazigabira ddala kuba walowooza omwana gw'ommanyi bamuwa 2.5 mu foreigner akolera ba Spain. Spanish family oba like sort of that. That is true. Ebeera Spanish. Bakolera bamuwa 2.5 ng'omusaala bamuwa ne 400 iza mmere then bamuwa ne yale tiketi n'omwezi gwa tebagusasula. Agakatonda bamuwa kati ali live out oba ali in? At live in. So tena said as spending outside it oba ki?
kati oyo omwana oba omukwatawo omugamba ki kyobola nga munanga oli wakolera omuwalabu abeyaga neyafulumako n'agenda kulyako kuki kubanga abawalabu okolera 1,000 n'olwenda n'1,200 naye ngaokola nnyo nga kalogoyi ate gomufulina ajja kuwa kasita kategerekeka naye nga akimanyi nti omuntu yenna akuwa n'okuwummula era alya yeebaka ekimala ekirala ofunamu ku ofu kati buli bwofuna bo bagabamu ne ofu kati buli bwofuna ku ofu n'ofuluma n'osangako ku mikwano gyo kale kirina engeri gyekitta stress okitegeera kati omuwala n'afuluma mu kufuluma olwo nga kiki ekisinga okumujja mu mirimu mbeera yaligeri kubanga yalinga asasulwa ki ekisinga okumusikiriza okuva mu kiyumba ekyafuluma ebweru bw'abeera mu kiyumba ng'awulira back home omwami we gwe yalekera abaana be ng'omwami yawasiza mu baana be kazi ogambye baavayo nga bateesezza kitegeeza baali bakyakwatagana tebakyawagana mu bufunze omwami yali yawasiza mu baana nga yabateekamu omukyalo kazi yali alina bameka yali alina abaana babiri nga yabateekamu omukyalo omulala sex ki abaana kwaliko omuwala nakalenzi yali alina abaana be babiri ate nga bakuzeemuko naye kati ng'omukyala nga yabafuula ki bakozi be kubanga omukyala ali lubuto kimanyikiddwa n'abaana ali lubuto omukyala yali lubuto ate nga ngera womanyi naffe wano we tuli ebibeera ewaka tubitegeera byonna wadde nti famire ye eba tekoze eki tebigambye kubanga kati social media yazajja olaba obeera bubeezi wekka mu room n'okola ekintu by the end of the day n'okisanga ku media kituufu ninga okikoze ku simu yo ng'okikoze wekka oli bwomu kati n'awulira nga olwo olugambo era nga babimubuulira nti omwami bwati ne bwati abaana be nga bali mikwano gye baneiba ate nga wakubira omwami ng'omwami abikola ki abyegaana ebyokukola ki ebyokuba nti yawasa ng'omwami abikola ki abyegaana kati omuwala n'ayagala aveeyo afune ye ekirowoozo kye yali amanyi agenda kufuna ekiyumba ky'abafulina afune kasente akangi asobole olabirira abaana be kubanga abaana be baali balekedde n'okukola ki okusoma ng'oli omukyala yakola ki yategeerera kati ewaka ng'abaana be tebakyakola ki tebakyasoma stress eyo bw'ogigattako ng'oli mu nnyumba ya muwalabu akagundi kakuvuga ka sipiidi oyinza ogw'eddalo then kati awo n'akola ki n'ayagala okuvaayo mu kuvaayo yayagala atuukire mu katanda ebyaffe obimanyi bed space asobole okukola visa naye yayagala okusaba kasente keke yateresanga ewaka back home kati ng'akawaani ng'akawa maama we mu kwagala okukasaba maama we nga sente tewali wadde ennusu ekiki 10 nga talina buddukiro talina waatandika olwo maama ng'agamba ki okuba nga tewaliwo wadde 10 ngera womanyi yeebuzaabuza ate sente wajjawo ekizibu wekiti ate gundi yalwala biki ne tuzikolamu bweziti ate nga maama we yali omwoyo omuwala yali yagamba maama we yawulira luli olugambo nti genda oggyeyo abaki abaana bange maama ye n'agaana ye nga amugamba kimu gwe beera eyo kola kaakati olaba amaka go goonoonese bw'onadde eno n'abeerawa amusindiikiriza abeere ku kye yaleme kukola ki kuddayo n'amugamba kati wuuyo okuze wano ewange tokyajjaawo ewakaawo omusajja bino ne biki webeera eyo owa kuki ku kyeyo todda waka kati n'omuwala mu mbeera eyo ey'okunyiiga n'okwekyawa n'atandika emirimu gyaki egy'okuyiriba ebyabagole n'abivaako ebyabaki ebyabafolena n'atandika ebyokusuubula ye nga ye n'atandika ng'ogenda ku airport nga alinda abaana abakola ki abaleeta oba amatooke biki ngerawo obimanyi n'atandika okukola bw'atyo mu mbeera eyo bw'etyo n'abeerawo n'akola nga taddayo waka n'akola okumala emyaka nga 5 nga taddayo waka nga taddayo waka
abaana nga bali kuki abaana omusanga basigalayo omusajja kuba mama yali ebbanga lyonna nga tebakyasoma abaana ebbanga eryo lyonna byonna abaana baali tebakyasoma naye nga yabivaako kuba yasooka n'agamba nzireyo ewaka ntandikire ku ki n'agamba nze kansooka embeerewo nkole kubanga like aba talina access kugamba nti oba nzire mu vacation kuba nzireyo ki kuba yali tanafuna visa bali bagana ojjuggusa sente zaagaana n'agamba nti kankole lumu nsobole okuddayo ewaka ntaking over abaana bange. So maama yaganye ddala okumuyambako ku baana? Yaganira okumuyambako ku baana. Nsonga ki? Nga ensonga gyawa nti ye akuze tayagala baana kumubonyaabonya kuba nabo bamubonyaabonya. Bali abaana abakulu bali bagenda kumubonyaabonya mukinga bamuyambako na buyambi waka. Obimanyi ebyabazadde abamu si bonna abamu kuba si buli omuntu bwatyo kuba ezo stories zibeerawo ku baana bangi olina agamba nti muzadde wange yali sente zange biki abamu naye nga si bonna kati omuwala n'aguma n'abeerawo egyo gyonna emyaka n'ayiye engeri gy'oterekamu akasente ke kubanga obuuka oli waba akudisappointinze oba olina okwetetenkanya nti kati nsevinze ntya n'atereka akasente ke n'addayo omulundi gumu. Yaddayo Uganda? Ebitwogerako bya bbanga ki? Oba bya myaka emeka emabega? Oba bya myezi emeka? Myezi nga 5 emabega, si bbanga ddene. N'addayo omulundi gumu ng'amaze okuyiya akasente ke. Ng'amaze oyiya akasente. Nga yasiba abaana okuleka abaana gye baali bali. Yali agenda kukola kinga ni maama yali agaanye. Tewali kyakukola. Omanyi sometimes obeera olina okwerumya okutuuka ku kintu ekirungi. Kituufu, olina okwewaayo okusacrificinga aweesaddaaka omutima. Obeera olina okwerumyamukko. Kati mwogera? Omuwala oyo? Twogera kubanga yaddayo. Nsobola mumiitingako nga mbadde nzeeyo Uganda. Omanyi lwaki njagala zino stories njagala nnyo abaana bafune ekyokuyiga ate n'akirimu aleme kulowooza nti yeka yakikola ki yakiyitamu. Abaana bayise mu bintu bingi weesanga abaana ng'oli aweza maama we ssente maama nga kituufu amukola byayagala naye nga teyagala maama alyeko wadde ki wadde olwataano naye nga ate waliyo bamaama era waliwo omwana oli yagenda mu muzadde we n'akusako sente zaali ntono bajja mitwalo bange etatu tezali amuwadde ati mwana wange munange omanyi kino nakiri omwana yanyiiga naye kati weewunye nti oyo akozesezza akasente katono ate akubuulidde gamba amulumiriddwa. Yes, akubuulidde akukolya byoyagala naye kati ate olwo bana abalala be bawa ssente bazirya nga tuli wadde kweguya n'okuluga abaana bwe ne babaloga ne basuula eddalu ebyo nabyo tubiwulira so oli abeereyo ng'amanyi nti byonna bikola ki bisoboka na byonna ebigenda maaso abeere ng'akola ki ng'amanyi. Kati ali mu mbeera ki? Yaddayo n'agenda mu mateeka n'aggyako omusajja abaana be n'asobola okutambuza obulamu bwe nga ye omukyala ne yeewaayo okufuuka single mother. Omanyiza ebisinga byonna banjagala nnyo bimanya oba reactinga atya kubanga yewaka n'agatta yena mukyala ate yasanga omufosi yawasa oli ali lubuto oba kati yareactinga atya awo teyali nti omukazi we akyamwagala nti ki ate omusajja asobola okuba nga wasiza negata ku kyayi akyagala mukazi we. Kati kyaliwo ekiti we yaddayo ne basooka ne babeera mu mateeka n'alwanagana n'amuggyako abaana be ekirungi baali tebaazimba baali mu muzigo n'asooka n'amuleka mu muzigo n'omukyala we ye n'atwala abaana be naye neyeepangisiza n'atandika obulamu bwe ate by then after a few months omwami n'amulumbayo mu bubaddemu. So bwe bw'obulamu abasajja bannange bamanyiira najja ati akola ki kati omwana oyo olina ennamba ye ojja kuba ku nnamba eyo nabanzeko e Uganda musinga ne maaso ku maaso tuyimye ku mboozi eyo kati yandi kati mu bufuzi kati single mother yerabirira abaana be yekolera nga ye tali maaso yo tali omutima teguli muluma naddira omusajja anti kati olaba kati maama tyakunyumizako ku maama maama ate abaana akola ki yamuleka bulesi omuzadde aba muzadde eyo loosi oba ogudde mu loosi yonna kyengende wadde mulabako nti oba ki yagenda n'amulaba
mama nga naye mukalu. East or west? Home is the best. Waka wasigala waka. Whatever matter. Waka wasigala waka. Meki ombulidde emboozi. Ffe tuliwo kusaka mboozi mu bantu ab'enjawulo. So that abantu baffe batugoberera. Bafunamu ekyokuyiga oba babako ne kye bamanya. Webala akaddeko, webala nnyo webalire ddala. So njala kujjukiza mwenna abali eyo abatugoberera nti ekizigo ekyenyondo Glimp kyatundira ddala era kinyanyiriza ddala abantu kifeedingangako kikyali ku mulamwa era kikyaliko n'abakikola obwongo bukyategeera bulungi nnyo. So mutunoonyeko ku namba y'essimu kwerioko ku screen eri ya 0778 yavaako. Na buli muntu ammanja mbajjukiza nti noonyaako nkusasula ssente zo ne bemmanja nange mukole eki munoonyeko mumpe ssente zange si zammwe. Anyway byebyo mpozi n'aba Nyondo Estate Experts ate bo nga balina amapoloti agali makuba amatuufu. Oyagala eka, oyagala poloti futi ki, oyagala nnyumba ewedde okugwa, oyagala kuyambako kuzimba, enamba yemu yoyo tunoonyeko tubeere nga tukola ki tukolako. Era nkubiriza n'abaana bankuba kyeyo nti tomala gesiga muntu yonna kabeere maama wo asobola okulya akasente awo sinakola n'ekikyamu. So nze makubiriza nga mbagamba nti oba ofunye omuntu agenda okuyambako tofuna omufuna nga basatu nti abasatu kiyinza okubeera ekizibuzibu bona obwongo okutuula ewamu bakulivule. Ababiri bayinza okuteesaganya naye abasatu basatulula nti ababiri bayinza okugula idea onoomu n'agisatulula nti omu ayinza okuba nga idea ginaagala mulivule naye nga ababiri bwe tebakola ki tebali ku ekyo. Ate n'ekirala nze kyendabawo nti kati w'obanga omwana kubanga kampani ezisinga zigaba yali visa newe banga si kampani emirimu nga like ngoyo muwala gwe kunyumirizaako abo ba foreigner bagaba yali visa. Yali visa eriwa like nti kati nga guno omwezi gwe tugendamu batambula bafuluma ensi nabo bagenda wabo mu vacation wakati wana abasinga abamu basomesa kati tugenda mu holidays guno omusana bagutya bagudduka ba Europeans ne baddayo. Kati nze kyendabawo nti tetugana mikisa egyo nti nno kati guno nti bali bampadde yale tiketi omanyi twagala nnyo okusevinga. Ogamba yale tiketi anti obadde okusomesa ogamba visa badde sikutegedde. Okay ne bakuwa yale tiketi kati ne bakola ki? Of course ne yali visa gyeri kati ngoyo gwe nkugambyeko bamukolera contract ye nga ya mu mwaka gumu kati waddayo eri ku vacation n'akomawo ne bamuteeramu endala. Visa y'omwaka gumu muganda we nga sigiwulirangako wano mu UAE. Waliwo be bateeka ku family visa sort of that. But 1 year is not there. I've never heard of it. 1 year sigiwulirangako. Bahalira ku myaka ebiri wa family oba kati residence. Kale wekityo like sort of a ticket. Kati bamuteeramu tiketi n'agenda. Kati kyengezaako gamba nti bw'obanga omukisa ogwo bulina ogugenda ogenda bw'ogendako eka togaana kubanga waliyo oluusi abagamba nti kanzi sevinge nabe bigenda mu maaso. Kati ogendako eka n'olaba nti nno akasente kange ke mbadde mpeereza ana kye kakola kye nagamba bakole baakikola. Omuntu gwe nakawankolera ebyange kubanga omwaka gumu bwe gukusala nga tebabituukiriza omanya osobola okukyusaamu naye abana bakola emyaka 6 emyaka 7 n'abeera nga ali exhausted like ng'akooye ng'omuntu. Kyova olaba nti sometimes osobola otuuka ne weetuga kubanga tosobola kungamba nti ngenda kukola myaka 7 nzireyo nga buli kimu ekyange sirina nga bwe nagera nsigaleyo nga nkyassa omutima omutono bawejjawo like atalina hope nevaawo. Oli agamba kanfe lumu nkite so kati oddayoko ewaka n'olaba ekiki ekiri ku ground. Bw'olaba ekiri ku ground n'okomawo. Kati nze ondaba nze sisobola kusukka myaka 2 mbunkola nga sitravelinze kikisobola kuba n'obulamu tulina obubalirira if at all ng'olina that chance n'omulamu if at all nga chance weeri kubanga waliwo oli agamba nti nno waliyo abaana abamu bambi nga talina mpapula n'agamba kankikube lumu emyaka 4 emyaka 5 kubanga bwenfuluma kitegeeza sina chance ekola ki n'agamba kantereka akasente kange nzireyo nkole ki ebyange naye ng'omukisa ogwo enkesi bw'obanga ogulina it's better n'ofuluma n'olaba kati bali bwe baba bakudisappointi okyusaamu at least ofiirwa naye tofiirwa lumu.
kubanga okufiirwa tufiirwanga bulijjo naye ate ekibanga kyabbanga ttono tofiiriddwa zonna bankuba omwaka kiba kaleekaleko tufiiriddwa bingi naye tofiirwa lumu okyusaamu bityo obulamu bwe butyo. Tuyanza story Becky webala olwakaddeko kwewaayo naye omwajja kuba ku nnamba emunoonyeeko tugeremuko naye naye nga wabala ennyo webadala n'obudde ene bwe buzibye bali kyebagamba Banyonde Estate Expert mutunoonyeeko tubeere nga ate tubayambako. Sijja kubasaba mutwesige tulaba ne bannyamwe babalivula aye ekisinga okwewuunyisa nti ojja kusanga omuntu tomuminako kakwate atasobola kulivula. For example nga nfa Banyonde Estate Experts, there is no any way we can kulivula kubanga tumanyi kyetukola, tumanyi sente zemenya zitya. So gwe wenna oli oyagala poloti eri ku musingi omutuufu, oyagala akayumbako kali ku musingi omutuufu, oyagala kuyambako kuzimba, oyagala kuyambako byakulima, byonna twala tugende mutunoonyeeko Abanyondo Estate Experts. Kubanga totwesize tugatteko omuntu omu babiri okutuukira ssente ne bano okumonitoringa kyebakola gyekiri kyekyo sente z'omwana zikijyamu. So sigenda bakola nnyo bagamba nti munga sigenze mwesige ffe. So byebyo nenga atakumira mpeera abatukumirewo balenye kamaama. Amina. Tambula bulungi, Mukama akuwa omukisa, nja kuddamu kunoonyeeko oba oli awo. Bye. Ze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali, simanya mwesiige essukaali mukola ggulo. Kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku ssimu namba 052 46807778. Olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kuggwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubeere bulungi.